Nga tugenda okwolekera ekitundu ekyokubiri ekya Love Story ya Sister Mona Lisa, nyongera okujukiza nti nandisabye nnyo tukumire abalaba nga bali mu myaka 18 n'okudda waggulu. Nze Sosmo saakuwadde kigula luggi nga ate tutakifuna mu budde bwa kumakya, katukiyiseewo tujje mu maiso. Mukama mwebaza kubanga akukumye. Nyongera kukwagaliza ebiseera by'ennaku enkulu ebirungi n'omwaka omujja ogw'emirembe, ogw'essanyu, ogw'okusetula Katonda, ogw'okuwangula mu buli kintu ky'onoobanga okutaddeko emikono gyo mu linnya erya Yesu. Abaana ab'obuwala, waliwo ebiseera bye muyingirira mu relationship nga singa tubadde tuzze eno mu business twaligambye nti eyo off season. Abaana ab'obulenzi, waliwo ebiseera by'ofuniramu eggwala. Eggwala ly'ofunye nga lyali badde ddungi naye ng'olifunidde mu kye tuyita off season. Njagala kuwa ekiri simple. Omulenzi okuwasa omuwala ng'omuwala oyo gw'owasa akufumbirwa lwakubanga essente ezimwongerayo ku kampasi zaabuze, sente ezimwongerayo ku A-level zaabuze, ne batya ne bagamba nti naalu ayinza okutufunira k'olubuto ku lujja n'atuswaza. Kyandibadde kirungi ne tumufunira omusajja n'afumbirwa. Lwaki omwana ono afumbirwa? Afumbirwa kubanga omutima gwe gubadde gunoonya laavu, gunoonya musajja. Lwaki afumbirwa? Tukizudde nti afumbirwa kubanga school fees ezimwongerayo ku kampasi, sima ku teeko, simanya oba ku A-level zibuze. Ekiwala ekyo okiraba okitwala. Naye owulidde statement eri, lwaki tafumbirwa? Bagenda okubyogera ng'olwedde omulenzi oyo waali. Emirundi mingi omulenzi tewaba. Era nga bagenda batandika okusuula enkesi nga bazuulayo mutabani wa gundi ali ku mu Stanbic gy'akola, talina muwala, talina mukyala, ne bagenda baluka ekintu awo okakana nga bakiggusa. Ono gwe batwala could be abadde na mu depression, abadde na mu stress ze ez'okuba nga alaba baana banne nga bagenda ku ssomero. Baawulizaako bamubuuza wagenda muliriwa? Ali awo. Kati bamuyingizaamu ekirowoozo ky'okufumbirwa. Ate taagala kutengwa bazadde, afumbirwa. Oyo gw'otutte otandise okutegeera bwe nkugamba nti otutte eggwala eryo naye olututte mu sizoni enfuwu. Mwana muwala, okufumbirwa omusajja ng'omufumbirwa lwa bwetaavu. Bwe ngamba obwetaavu, waliwo abasajja ebiseera byakusanga ng'oli mu kayaasi, tokyasobola renti, tokyamusobola. Nokakati oluusi olinayo akaanako kamu nagamba ne kakati n'akaana kano embwa y'omusajja yakanzalamu. Nogamba mama ani gw'oyita embwa? N'alyoka agamba nti omusajja yeyanzalamu omwana ono talina magezi, kale afe ng'azunga, agende ng'azunga nga mizozi, kikuntaamu kunse. Kwegamba n'olyoka owulira obusungu bonna ng'obugatta n'okola statement ez'obusagwa eri omulenzi. Ng'owulira ogamba nti Mukama singa omusajja ajja, bw'ajja n'abanga nnyambako ku mwana ono. Nsaba okkirize nkutegeeze ku Dembelio Properties and Associates. Tulina promotion mwaka guno nga guggwako, nga tulina estates 2 ze twagala tujjewo nga tuzitadde ku promotion. Estate yesooka eri Kiwawukulu Emityana, kilomita 2 zokka okuva ku Chorus okutuuka ku estate, nga 5 ku 10 ogifuna ku million 10 ez'ensimbi za Uganda ate nga kuliko ekyapa. Estate eyokubiri eri kilometers 4 zokka okuva Emityana mu town. Kilometers 4 zokka okuva Emityana mu town obeera otuuse ku estate eyo, 5 ku 10 ng'ogenda banga ogifuna ku million 7 ng'eriko n'ekyapa. Ku screen namba za Dembelio Properties ojja kubanga oyogera ne Madam Nancha Beatrice akubulira ebisingawo. Omwaka gugweko kino ng'okiggusiza. Onoonya mukwano, onoonya laavu, oba onoonya akukwasizaako ku buvunaanyizibwa ne ku ebyo ebinene by'otasobola kwetuusaako ate nga bikulu. Njagala okutandikira ku ggwe ogenze mu relationship mu season enfu. Kye tugambye nti n'ekyo kabonero akalaga nti ogenze mu relationship
but it is off season. It is off season. Lwaki off season? Ebigendererwa ebikututte mu relationship eno si mukwano. Singa abaana ab'ekika kino abawala atuuka n'avumbavumbamu ng'asobola okuba ng'aliisa omwana we, asobola okumwambaza, asobola okumulabirira, asobola okwerabirira, atandika okulaba ng'omugaso gw'omusajja mu bulamu bwe tegukyaliwo. Lwaki? Ekyamuleeta, ekyamusindiikiriza okwa-acceptinga proposal y'omulenzi yali mbeera. Omusajja ono yali agenda muwa shelter, yali agenda mumusuza, yali agenda muliisa, yali agenda mulabirira. Ayingira mu relationship naye mu season yetugamba nti nfu, mu biseera byetugamba nti ebyo ebiseera si birungi kuyingirira mu relationship. Olumu oyinza nga tomanyi lwaki omusajja tokyamuwa kitiibwa. Si mpisa ze ezaayonooneka ennyo. Omuntu aba mubi all the time, Katonda yabikkako akasubi. Olumu tubeerabako ebisebo, kanelo kabikkuka ng'ojja kuntegeera nze omutuufu. Kakati oyingidde mu relationship mu biseera ebitali birungi. Ebiseera by'oyingiridde mu relationship akasonga kanafu era obuzibu obwo bwonna asobola okubwegonjolera, olyo tojja kuddamu mu kitiibwa. Mwebuuza lwaki abasajja temukyabawulira. Weebuuza lwaki statement yegamba nti nze omusajja ono simwagalangako, muzadde abaana 4 naye ogamba nti nze omusajja ono amazima amatuufu gali nti tuli mu refuge nenze simwagalako. Lwaki tomwagalangako? Yali mbeera. School fees ezaali zibuze ng'ekiringa ekisigaddewo eringa escape route bufumbo. Kati abalala be bakwewuunya, nze ategeera ekyo kiwayogera ku ntandikwa, kye nawulira mu famire yammwe ku ntandikwa, ng'ekyakutwala mu bufumbo kutya kufunira lubuto ku lujja. Ate ng'omulenzi ono si ye yaliwo nti bano abaana mifo ky'okweyonoona kamufumbirwe, si kyekyo. Omusajja teyaliiwo. Weebuuza lwaki omusajja ono tomuwulira ku mutima? Mwatandika mutya okubeera mwembi? Lwaki omusajja ono wulya tomuwulira? Biwali oyagala abe nga akutuusaako, watuuka ku mutendera gw'okubyetuusaako oyiriba. Kale osigala ogamba okujja kwefuga bbiri y'abasajja n'okumalako emirembe, okunkontrolinga. Kiki ennyo kyaleeta ku mmeeza? Oyingira mu relationship mu biseera ebikyamu kye tuyise off season. Kankubuulire ekisembayo, it is funny but facts. Tolaba nti tuli mu December ono biseera bya nnaku nkulu. Eriyo abaana ab'obuwala kati abayingira relationship nga baagala babayisa mu Christmas, baagala bambamazaako mwaka. Agenza obigatamu nga tayita, talina lugoye lwa Christmas, talina byakulya Christmas. Ayingira mu relationship wano ndabula abawala, ndabula n'abalenzi. Abalenzi kyembalabulako, golowooza nti ofunye omufumbi w'ettooke Christmas egenda kubeera tayali, nenjala kutegeeza nti ono abadde akwewogomeramu bwewogomezi, kubanga akizudde nga agenda kubanga amalako zino ennaku ku bajeti yo. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa. Mwebale twesiga, mwebale tuwalira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda eby'omu kisenge ebyenjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuziina, byonna eby'omu kisenge fe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 0707217998. Ogenda kumuwasa ng'osagambiza. Naye njagala okutegeeza nti muyinza n'okuvaamu olubuto. Gwe nolowooza nti kubanga omuwala wamufunyeemu olubuto, omufunyeemu omwana, abaana ab'obuwala bakimanya at the back of their minds
nti nno ekyokukuzaalamu si kyekitegeeza nti akwagala kubanga asobola okugenda nga yeebaka na buli omu ne gw'atayagala kasaba nga asobola omufunyisa olubuto ng'ali mu nnaku z'asobola ofunyamu olubuto. Simple logic. N'alufuna kati gwe wakonfaminga relationship okonfaminga relationship kubanga omuwala akugambye nti ali lubuto aba bakwata obukwasi bakonfaminga relationship oli yamutuusaako gwa buliisa maanyi n'amufunyisa n'olubuto. Relationship yanywera oba yatandikibwawo nedda. Zino ennaku enkulu ze tulimu aŋŋambye it sounds funny but bitter truth. Abaana ab'obuwala bayingira beesogga relationship to survive abeeko waaba. Awo nzika azaaliddemu omwana w'obuwala azaaliddemu omwana w'obulenzi naye nga si mweteefuteefu kubeera naawe weebuuza lwaki omuwala ono ngezaako okumuteekamu sense ng'olinga agamba nti sense kika kya app gy'odownloadinga mu Android oba ku Apple Store n'oginstallinga ku simu n'ogilaunchinga netandika okweoperatinga. Mwala ngezezaako muteekamu sense naye agaanye. Oyo omuwala naye ye akyatetenganya ngeri gyadduka mu kintu ekyo ky'oyita relationship. Yagiyingiramu Christmas naye yeewuunya bwewuunya lwaki ali lubuto lwaki akuzaddemu omwana. Kati mwana muwala njagala kukulabula kino. Mugenda ne mukola omuzannyo ne mugusaagiramu. Ogenda mu relationship n'omusajja tomuwulira from the word go. Kati omuntu gw'otawulira osiruwadde n'oyingira relationship n'omuntu gw'otawulira kusiruwala namba emu okusiruwala namba bbiri osiruwadde nga weebaka naye n'olubuto n'olufuna n'okuzaala n'ozaala. What's wrong with you? Laba bw'oleeta omwana n'abanga ajja okufeesinga ebizibu by'ataatondawo ne bye mumuleese ne mumusuulamu. Kati ababeera wakati tewaliwo kwagala between mama and dad ne baleeseewo omwana. Lwaki? Yali Christmas. Abantu nga bagenda okukyakala bambuka bwe bakkirira nga ye talina muntu ng'ate waliwo amudedeza n'amukkiriza. Olumala omukkiriza n'akaaba ebizibu ate olw'okubona relationship mpya naye aba alina okwegula n'ayiwawo omubiri. Christmas egenda okuba nga eggwamu eti 31st yaggwamu tuyingira lumu awo. Omuwala atandise ekibeera ky'okusesema. Eno season tetera kuba nnungi kufuniramu mubeezi. Njogedde ku biseera ebita off season. Ne January ogenda okwekanga omanyi obwavu obubeera mu January. Abawala bangi afumbirwa omusajja ng'agamba nti gino emyezi 3 kantalaafiya mbeere mu ddya. Yayingira kulibeeramu myezi 3 akyewuunya lwaki giweza emyaka 3 nga taseguka naye buli lunaku agenda. Njagala kukimaliriza munnange waliwo ebiseera ebitali birungi kufuniramu omubeezi. Waliwo ebirungi by'oyinza okugamba nti bino kale kale nga bwe tugamba nti waliwo ebifo omuntu by'ataalinoonyezaamu mubeezi ne wabeerawo ebifo omuntu mutwaligambe nti wano enaabantaanya naye nga ensolo ku kizigo weeri. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin, tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe Gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. So ensonga bwezityo wezaali kati nze nga nsirika nayagala okubigamba omukazi naye nga mutuufu siina wentandikira nga ndaba oba tajja kunzikiriza oba nga jjagamba nedda naawe olabika wali wali oyagala ate abiggyemu olutalo ate nfiirwa omulimu ng'ekikwatagana n'omulimu ate kyo nga kirala.
ng'omulimu gwange ngwagala wensoose okukola akasente bakampa mu budde like nga nyina freedom ambutufu sobola fiiva mulimu nga ntandise n'okukubirako maama ne mbaweerezayo kasente 8,000 7,000 5 ku myaka gyange ne kuobwa obudde nze bannange nga ndaba kinene nzaane yagwerako newaka ne mbagamba nti kati kambaweerezeeyo ki nga ngenda yewaka banayinze nga sidda nawaka nakola mwaka nga gumu n'ekitundu nga sizze waka nga gyendi ndi okay so sijja barwisaayo gamba nti ye omwami ono like nengwira like sijja barwisa bambi nengwira ddala naye mukwano oluvannyuma lw'ebyo byonna ne bye nnalaba oba byeyandago oba byeyankola mu eyo process nengwira ddala mukwano ate nga y'omusajja ng'oggyeko ekyo gamba nti butuufu kyeyakola kyali tekisaanidde nga ndi mukozi we mu bizinensi ate alina omukyala we like n'akola ebyo fine omukyala yali alwawo okujja naye ndaba nga kyali tekisaanidde naye namala nengwa naye mukwano ebyaddala natuuka nengwa naye mukwano omwami n'atandika okufaayo omwami nga wagenda okusuubula andeetera gifts ne waba yeetooloddemu katini ng'aleeta gifts mukitegeera nangulira essimu oba yali simu ki Phoenix yes kuba obudde nze ku lwange fine muyinza okyabanga ekitono naye nze ku lwange kyali kiralamu si mu bubi si lwe lwali lusoose okukwata smartphone naye kyekyo kyali kiralamu kale kunze kiraba n'agindeetera banange naye agimpanga surprise bwali kiro nga tunyuse n'agimpa like nangamba nina kenakuleeteddeyo teeba nomugamba simanyi naawe mbuulira n'agijjayo nengisabukula mu box bulungi nnyo banange koolwo tewalinaga nti kwebuzaabuza netunogerawo emmwanyi nga sisita we yakyogedde netunoga emmwanyi banange byali bingi yandeeteranga obulabulabu nga womanyi ate kwegyo emyaka gy'abaana abawala abavubuse obulabulabu butujjako nnyo si mu bubi eriyo bweotajjako naye nze kaleeka neyogereko nga nze bwanzijjako buli bwagenda aleeta bu gifts banaye ng'aleeta engoye omanyi buno obugoye obuliko ng'asigama nti omanyi okuba nga oli mu version endala ey'ennyambala ye n'akulabamu ndala n'agikyusa banaye ng'andeetera engoye zogamba n'ogamba mutuufu neno wano wendi mu kitundu mwendi sisaanidde zambalira banaye nga nnungi ng'ozambala yonna ne zikujjayo byonna naawe ne wetuya n'ogamba mubutuufu siyenzi kati awo nendabuka nentandika okulaba bimbadde sirabanga okuviira ddala eri mu nsonga ziri paka neeno wabweru nga byonna akyusizza life yange nembondinga nemwagala naye ng'ekisinga okwewunyisa era kyemujja okwewunya nze ng'omukyala we wajja siba nabbuba nti oba nti kale ate mukyala wazza ate watandiwaati nga siba nabbuba nga muwa respect nga nkimanyi nti mu kintu ekyo yansookamu era mukama wange nga muwa respect ate nga sisobola nakukimulaga wabula kyeneyabidde bagamba balina abaana baabwe babiri babulenzi babiri munaye nga tubeerawo mu eyo process nga butuuka yali 2020 nga gwako tuyingira 2021 yali 20 banange sijjukira bulungi awo myaka ndi confused naye nga waliwo awo wetwaddirayo ku ssomero then covid yajje ogwo mwaka covid gwe yajjiramu naye awo wetwatandika twali tutandise term 1 covid najja kati nze nali yeeyo nga nkola nemugamba nga twogera nangamba wangambako oyagala kuddayo kusoma nemugamba yenjagala kuddayo naye kati engeri gyenkozeeko ebbanga eriwera kizibu okuddayo mbazadde ate ne baddamu ebyo ate mbu banzize ku ssomero akasente ate kati ndowooza bakasa mu programu ndala balabanga nze gwe bajjako omukono kuba sometimes nange mbaweerezayo okuze nkoze obitegeera nangamba nkiraba naye olaba otya oddayo nenkuteekamu nemugamba sikiinaako buzibu banaye nange kati omanyi kyogenda okukola ogenda kuddayo ewaka obagambe nzirayo ku ssomero bakoleko kye basobodde ekitonotono obutabalaga nnyo kale nze bisigadde byonna nja bikola webaga nti tebalina onkubira oŋŋambe nti kale nange saalwawo nga nsiibula
madamu madamu ngenda kudda ku ssomero engeri nalina jjanga ntudde siniyafo ngenda kuddayo ku ssomero namba bambi nga tugenda kusubwa ne badde tukoledde bulungi abantu tugenda bagamba bate kati nga n'abantu eyo mu kitundu balowooza ndi muganda waani wa madamu naye kale era nga bakimanyire kasi muganda we naye kale obanga tulinako egundi oluganda kale nga tufaanaganamu nangamba bannanga abantu bagenda kusubwa naffe tugenda kusubwa naye oba ogenze nga biganya okomawo oba onaaba osomi n'omaliriza nga mu holidays odda n'otuyambako wano ne tuli batufunye omukozi totuyisizza bubi otukoledde bulungi konze kale munange tebwali obwo nga neteeka mu ddene sajja ampa ssente n'agamba genda okole shopping odde ewaka kati woba ogenda ewaka olina town oba trading center oba town gy'oyitamu ovamu eno gye tulimu n'obuuka endala then n'otuuka mu yeewaffe kati nagamba ate okukola wano shopping genda mu eri town eddako onaaba ogenze bayimirire okole shopping then ogende ewaka nti ye ngenda abanaye nagula ebintu nagenda nzijjudde netuuka bulungi yo ne bansanyukira ne bagamba mama ngenda ku ssomero nzirayo ne bagamba kati aha tutule ku kyo kirowoozeko ne tutula ku table ne bagamba ogenda kuddayo mu HSC oba genda ku gundi ofune course ne tubyogerako ng'abantu ne tukutula na course ne bagamba genda ku course engeri gy'otuddeyo wanene emyaka 2 ng'oli mu kukola genda ku course okyanguye ne bambuuza oyagala ki ne bagamba nze kyagala obusawo ne bagamba busawo ssente kituufu bulungi naye akasente kati netukubaganyamu awo mu gundi ezaaliwo awo courses negamba njagala journalism mbeere journalist ne bangamba kati essomero ligenda vaawa ne tunoonya ate ng'essomero liri eri mu town gye mbadde nkola negamba eyo siddayo so nengenda ku busawo nenkubira ogundi bosi wange omusajja ne munnyonnyola tukutudde bwe tuti ngenda kosi ya busawo nangamba kale nkolera lisiti mugende mwewandiise osabeyo ebyetaagisa byonna ompeereze nti ye ngenda nga neewandiisa nga muweereza buli kimu bannange buli kimu nze natuuka nentya naamu kubanga requirements zokka bannange omanye ebintu nga biri bukadde 2.3 ng'ebintu bingi bannange ng'ebintu bingi ku lwange abalamiizi ogamba share kati oba obusente naye bukadde 3.3 requirements ng'ebintu ku lwange bingi bannange naagulira buno obukeesi obulungi obuliko va ku biri ebya primary okitegeera va ku ebya secondary bye twatwalanga nangulira bukeesi obuliko yangulira keesi 2 banalina parkinga buli kimu nangenda ku shopping nengula engoye nangamba engoye zonna zobadde nazo zireke tezikola kati tufune ezogenda nazo bannange yali azze kusuubula ne tumiitinga banaye nagula ebintu nempunganamu nempakinga buli kyowulira nti osobola emikebe gy'amata sukaali simanya biki cash nampa cash natera ku mobile money nengenda n'essimu zaali 2 nga kamu katono endala nnene banange nze yali kusomera nga nyina amasimu 3 za smart 2 n'akatono nze yali kusomera ngo oyagala mitwalo 3 kusindika nga nsindika kugamba nekola mobile money kusomero naye nga sente zange ate sente nga si ya mobile money just yange nga nze nyina sente si mu by'omwami yanteekamu akasente nenzirayo ku ssomero kati nga wayita ebbanga sijja barwisa nga madamu kale ankubirako ngamba munaye oli bulungi nti nga wayisewo myezi ng'ena oli bulungi nti ndi bulungi wasina waire nga nkubirako ne tunyumyamu nambuuza oli otya nti ndi bulungi nga tonnajja abaana nno bakwagala okulabako bakasitoma abo bakumbuuza okufa nze mbagamba waddeyo ku ssomero ne mugala bandabire biki ebyo batubeerawo banange tweta katandika okusoma kweyo first term covid najja omanye okuba nga osasudde buli kimu everything ng'essomero terikubanja gwali banja nga tukiriyalinze buli kimu nga nsitookinze mifaiso natwala 2 can you imagine gino eminene bedi kava nga nyina peya 3 nalina ebintu gwe gamba nti ye
nga nyina buli kimu banange nze simanyi kinyiza bagamba nanyirira nanyirira n'ebisusse ebisusse biri extreme nga butufu embeera gye ndimu nze ndaba sina kye neetaaga okuva omwami oyo yanjagala ndalaga nti enjagadde nange ne mutima ne mukimulaga nti nzikiriza sikyalina kyakuza banange yakeyaringa yandabirira covid we yajja naŋŋamba kati kyekizeeko ogenda kudda waka ogenda kukola ki ne mugamba kati era nzira waka ate kati nzirewa nkomewo eyo mbakolere mugamba amba nje kuba njooza omukyalo oyo bambi muwe ekitiibwa kyamaanyi nja kuba mujooze muwe ekitiibwa lwakubadde ate wano mukwagala saaki munakyerabira sandikwagadde neŋŋamba ebyo bireke naawe bibaawo sinza asoose ate sigwasoose nampangisiza ennyumba niyabaine kale nga ovaako ku ssomero fetandiyise hostel naye kale nga oyisaawoko ka distance naye nga kati omanyi ndaba kusomera ebisinga obirina ngenda kupangisiza ennyumba oveeyo tubisizeemu ebintu obituusaayo in case nga covid awedde okuba baatuta ku ssomero ne batugamba nti just kiriwo kati ni emergency webivaawo tudda nengamba beera kumpi n'essomero webivaawo obe ng'oyanguyirwa okuddayo oba si kyekyo toyagedde kudda mu boarding ojja kuvanga waka ne mugamba kosi gye tukola nga tebatukkiriza kuva waka kyetaaga ng'oli ki ku ssomero nagamba atujja laba ekyetaagisa kati nzaawo nga nasanyuka busanyusi nengamba nyingidde mu life yange nze nga nze eyegulira nze eyezuukusa nengamba nti kati zuukuka nnyabo kati dda wano kati kola kino kumbe nyingidde obufumbo mu butamanya nga mpangisiza nga mbeeramu omwezi gumu covid yeeyongera nga mbeeramu naye nga yasasula bulungi emyezi gyali 6 nga yanteramu obuntu obutonotono nga omanyi ti era omuntu osuubira ayinza okudda ku ssomero temwalimu bingi nga ampeereza sente ez'okulya ez'okukozesa naye nga sifumba nzuukuka nengenda nendya kyenjagala neyenzira neneebaka banange buli kimu nakikola oli ya covid waalina okwo naye okutambula lutalo kati ninayo omwami nga butuuka covid ataataamu nga bagamba simanyi omw atambulira ku booda simanya mu takisi mutambuliramu bameka nga nkyaliyo gamba nti ye ojja kumbuuza abazadde bo nga balowooza oliriddawa abazadde bankubira ne mbagamba bannange engeri gye mbadde nakolako eri ndabika kati life ngimanyi kangira neeyiyizaako eno ndi eno ku ssomero waliwo nnyumba ze batuwa kwe twasigala gye ndi naye enfuluma ne giyeyo ebyokukola ne bagamba ye kasita oba nga wooli oli mulamu ng'okola noba nga tobbye beerayo nti kale ne mbagamba ne covid agenda kugwa mutudde ku ssomero bamaada nsigalayo mwami nga atandika okuba nga ajjayo azze n'okusuula nga ajja nga tubikola ng'addayo ng'ajja n'abikola nga tasula n'addayo najja n'abikola n'amala osuubula najja ne tubikola n'addayo bwe bityo bwatuuka n'aba nga ajja kyalo bayamugambanga bikize simanyi n'asula 2 days oba n'asula n'agenda ku makya bwe bityo naye nga tajja buli lunaku after like 2 weeks ng'ajja 2 weeks ng'ajja naze mbeerawo nga ndi okay mweyo process yonna nagendako ku famire omulundi gumu yali ya myezi 3 yampisa oba nange yampisa bubi simanyi oba n'abalala bwe bakikola simanyi oba ndigiddira ate nga yeetaagisa banaye simanyi oba ndikiddira oba omukazi yankuba biki nze simanyi banaye yankuba empiso omanyi omuntu ze simanyi kisipi wafaanana nendowooza kisipi bwati wabeera mu birowoozo byange omanyi ebintu okukuba nga ebintu ng'osiiwuuse omanyi omuntu ng'osiiwuuse ng'otakulaba oti ng'ovaako evvu nga bikubeewo ebiti ebidooti ku bisambi ku magulu ku mikono nga neweesiiga ekizigo ng'ekyo ekidooti kivaayo kyo nga kivaayo kisiiwuuka nengamba nze mpedde neneekezebweza omusaayi nga ndi mulamu nenkebera olubuto nga sirina bane ng'empiso yakola bulungi naye nga yampisa bubi yampisa bubi nzenazena nga nabutuka si kubutuka naye ng'ebyo bintu nga sigamba nti bikusiiwa naye nga bijja bwe biti ne beerula nga kajja bwe kati ng'akasente nga kasiiwuufu bane nempulira nga nze famire ezintamye naye naabeerawo saafuna lubuto bannange saalufuna nembeerawo kati omwami ne mugamba naye nze covid yatavaawo awo no kale bitereddeteddemu abantu batambulatambulamu tetudda ku ssomero ne mugamba nze n'ebyokusoma abintamye
ebyokusoma bintamira nga kati tuzzaako ki tukoleyo ka bizinesi eyo oba ne muga bizinesi ogenda kumukolera etya nagamba kati nga woolaba si mugagga nnyo naye kale ateekamu nagamba kati omanyi kyogenda namugamba omanyi kyengenda okukola engeri covid gyali nti ataddetaddemu kagobe ku byebweru oba ekirowoozo nakijja waza simanyi nakumanya simanyi gye nakijja go ge mazima ga Katonda nga mugamba omanyi kati ngenda goba ku byebweru nagamba ekiki okijjeewa ne mugamba ye ngenda goba ku byebweru kati nkola ki wano ne mugamba nkola ki wano sigenda kudda ku ssomero sobola kudda wuwonkole mba njoze ekimala isanafu mba nzijoze nenzituula mu butuuzi embwa esekedde nengikwata mannyo okitegeera oba nengikwata mukama ne mugamba nedda sisobola bwena abanzize nja kujja bakyalirako naye sisobola kudda nti nkola okiraba ekintu ekyo nangamba munaye engeri gyenkwagala siina buzibu kati kyosalawo kyengenda nakyo saagala kulumya saagala kuddawo ate odde mugamba ate munaye nakulemesa konze kale tutumye weesitukidde kakati munaye omwami yamugamba kati Kampala eyo nyina brother wange kangende Kampala anti yewasibuka amaofiisi agatwala abantu kangende Kampala noonye nga sirina nakyemmanyi nti kino wabula kye nali nnyina mukama kyenyamba nali nafuna nanga mutu yange bino ebyamasomero nali nagifuna nalwo lwali lutalo banawe kugifuna neetooloola genda ku district simanya genda wa simanya ate wa ddayo ku ssomero bwe bityo nga njirina neninya nagamba itsoke neninya nengende wa brother nga tucommunicatinga ebintu byange bino bye nali ninamu nembitwala yewaka ebyokusomero nembitwala yewaka nembiteeka mu ruumu yange nensibawo ne uniform zonna nga gyeziri nga mpya bitya nakati gyeziri mpya bannange byonna n'ebitabo byonna gyebiri mu keesi yange banange nengende wa brother wange e Kampala netuulayo zali weeks 2 nemugaba brother mayina ekyandeese ekikulu sikulabakoola njagala kugenda bweru nagamba laba ono ebweru olagawo sigala muno naawe okole nengamba laba ate ono vudde eri nga ngambe saagala kukola njagala kufuluma ate naawe onyumiza ebyo nagamba gwe maofiisi gagenda kubba gwe tomanyi bayaye bamuno mukapa bagenda kulya gwe obusente bwo yoyina mmeka naga gwamanyi nandekawo ne muga kati muno nze nsobola kukolamu ki nagamba emirimu gyegifuna gwe gamba nti sigenda bweru ne mugamba ngenda nennemerako nentandika okutambula nga bukera ku makya nentambula noonya ofiisi nsanga eyo abantu babuuza bwe bityo ne bandagira ofiisi yali eyo gundi najja nankumbi nga najja nankumbi ewansi nga kukidde ebusaabalawo kawe petiroodi awo kukyettaka nengendayo neneewandiisa ne banregisteringa ne bankuba obufaananyi ne bagulawo fayiro yange biki twala tugende nembeerayo ewa brother wange nga baba banneetaaga nga ngenda simanya kati kwetaaga jangu osayininge nga ngenda simanya ate interview nga ngenda bwe bityo munange nga batugamba musasule ssente nga batupeka ssente musasule ssente abamazeyo betutwala ku passport simanya biki nga nkola ki nga nsasula ssente banange after okumalayo ssente ne bampa ne receipt ne baŋŋamba ne batwalamu abaana twalinga bana ne bagamba emyaka gyammwe mulina oba twalina emyaka emeka emyaka gye muyina tegibakirizibwa kugenda like tebakiriza kugenda ate nga Dubai noba wa 19 oba 18 ogenda as long as ogendedde like simanyi wenyeza kibagamba naye nga bagamba Dubai omwana otambula ne woba muto olugenda tekina buzibu kisinzira process gyoyiseemu ogenda kuba basinga bagendeyo ku visiting visa so munaye ne batwawulamu bwe batyo mbu tugende tutuleyo omwaka gumu tusooke tudde nze ndaba nga akasente kange bakalidde si mu bubisi bawayiriza kuba abaana abatambuliddeyo gye bali abasucceedinze gye bali naye nze byagaana sente ne bakatwala ne baŋŋamba ntuule omwaka ne ntunulamu ne ŋŋamba ntuule wanze omwaka nga boosi n'omwami njogera naye nga twogera era nga gutuzaza mu kabu buli kimu ekigenda maaso nga nkimugamba so wenavaayo fene bwe baali batugyeyo ab'emyaka ne twekuŋŋanya wabweru ne batufulumya n'ensawo zaffe ne ŋŋamba kati tulazeewa ne bambuuza nabo kati tuzzeeko ki gwe twali tulina n'agamba nyina boyfriend wange ali Dubai
aina gundi company ya muleta tumukontaktingeko tulabe nga mukontaktingako nga mubuuza nga mugamba office yetu alibiti nebweti simanya bikina inga agent just eri company just agisiza mbana coffee kale tulagirire nga batulagirira tugenda nenga tulina ade n'ekikumi nga tetulina nga neza transport tweyabweyi ne tugenda nga brother wange yanvaako yangamba go bagenda kufera yantekamu emitwalo nga 15 gyokka nange ne tugenda ne tubasiŋŋaana eyo gye bali batulagiridde ne tubanyonyola ne tukaaba omunayi ssente zonna bazitutte tetulina ate watandi wati nibagamba ffe tusobola batwala ne muleete ssente nga tetulina ssente gamba nti ye munange sijja bazza bunyonyonyo mbyetooloole nga batukolerako munaye nga batukolerako nga tujja nga batwagenda ye bambi abamu tebagenda naye kufe n'abagendayo abava kweri ofisi nzenzeke agenda byange byayitamu nengenda abala bambi byagaana simanyi birimu gozimiri eyo bwe tufuna passport byagaana nze nenzijja bwe najja nentandika okukola nemba nga communicatinga ne boosi nga njogera naye naye okubazaako emabega bwe nali nvuddeyo nga ne kusoma tuvuddeyo tuli mu covid nagendako ku mukyala ewaffe omukyala nankubira mukyala wa boss nankubira nangamba hello nga wayiseewo ebbanga kyalinga emyezi nga 8 nga giyiseewo nga tankubira nangamba hello ne mugamba wanje nangamba nalisa njagala kwogerako naawe mugamba okay sina buzibu nangamba oli seefu ne mugamba yi buzibu ki nengamba oba kiki nangamba badde njagala kwogerako naawe nyina binjala okubuuza nsaba ombeerere wamazima mpulire nti ye mugamba ndi seefu nengende manju waffe eyo netuula nangamba munange nyina bye nawulidde nti oyagala bba wange naye mugamba what the hell tekisoboka nangamba munaye mbeerera wamazima biki tuli bakazi ngamba nekazakazaawo mubitegeera nenekaza ne mugamba ne ababigambye ebbanga lyennamalaawo watandi bwati bwe bityo omukyala nangamba munange wandimbuulidde amazima omwami akwagala oba nedda nze okusinziira ku evidence zenyina bandaga nti omweyagala era yakupangisiza ne mu kifo bwekiti ne bwekiti era yakuzza ne ku ssomero nengamba kawedde mugamba nti ye nga kaweddemu omukyala ne mugamba omanyi nkubuulira amazima gali nti yogerako ne bbaawo omubuuze ensonga zino kyanakuddamu kyonna kyojookuŋŋamba nkubiri nagamba kale nampa ennaku 2 obwayogera ne bbaawo nze simanyi naddamu nankubira naŋŋamba mbuulira amazima ne mugamba omusajja yagambye eki naŋŋamba omwami yaŋŋambye ekituufu mweyagala naŋŋamba yakwagala ng'okyalina eno ne mugamba yakigambye wala kyesaamanya nti omukazi alabika yali yankema oba fayini yali ebigambo abitegedde naye teyabuuza mwami kati nze ne mugamba aba mwami agambye nti yanjagalako era tweyagala ne mugamba mazima gandi kinza omwami yankwana naye saasobola akugamba ononsonyiwa nali ndaba nga kiswaza nga nze omuntu ne mugamba munaye omwami yankwana naye nze saamukkiriza era nze tanneebakangako bwe ntyo naye nga muwulira mazima nga nnimba mugamba omwami tankwanangako aleki yankwana naye tanneebakangako tetulina kitwali tukoze kigenze mu maaso gye yankwana nze ne mulaga nti sijja sobola nangamba ndibuulidde amazima watandi wati ne mugamba byebyo naye kati nga y'omukyala alabika yakitegeera yapuluvinga naye naabeerawo ne bbaawe nze naye nzijja ebweru bwe najja ebweru ne ŋŋamba kaŋŋende ebweru ne gino emirerembe njyetegule okitegeera ne ŋŋamba kanjyetegule kubanga omukazi yawerenkera okutenangamba nzijja wammwe nze neninya be wakati balina kye bamanyi neninya ne nzijja ku kyeyo bwe najja ku kyeyo bufunze nga nziruse mujja wange naye nga kale kyali mu program ekyo kirese just as a by the way omukyala n'atandika otabuka n'omwami we si mu bubi fayini yali era tabeerabeerayo nnyo naye yatuuka nga amala n'omwaka nga tagenzeeyo oba emyezi nga 8 nga tagenzeeyo
mwami era tucommunicating agambulya ngamba nokimanyi mukyala wange yakyuka ne mugamba alina okukyuka kyewakola tekikolebwa mutiitiizi wandi kikoze nangamba naye tewali house gaalo mbwa ali mu kunangira mbu oyagala abakozi busimanya olaba webaka ku mukozi gwe nali ntwalanga muganda wange ne mugamba omukazi talina kyalimbye ekintu kituufu butuufu ekintu ekyo kitwakola kibi twesaana twekube mu mutima mwami n'agamba nzisinza asoosa ate nekyati wali housemaid wali business whatever wali mukozi mu business ebyo bintu byawukanamu ne muganda naye era tekijjawo nti ndi mukozi ate nali friend we okitegeera nanga omukazi n'agamba kyokka ne wano mu kitundu badde bamanyi oluusi muganda wange abamu nga nange nkibikkirira nga simutwalanga mukozi nange nga nkiraba nange mbutuufu nange sijagala nti kyannuma kuba nali nagwadda mu mukwano ne process yonna ngibanyonyodde n'omukyala bambi nga byayogera byonna bituufu nga ne wenandibadde nze era kyenandiyogedde oluusi nalikoze n'ekisingako awo mukyala kale nareactinga nabeera nga takyawa omusajja budde nga mugamba genda owase Monalisa anti gwe wali oyagala genda omuwase omusajja ne bituuka nga ayagala omwana owokusatu balina abaana nga bonna bawala nga ayagala omwana omulenzi namugala sigenda kuwa omwana wakusatu oba muwala oba mulenzi genda omuzaale Mona yaba kusalya omwana owokusatu anti omwagala byonna nabigwako yakebera n'amasimu conversation zonna naziraba nga sikyalina we newakanira mukyala siddamu kwogera naye till now enamba yenjirina mulaba yonna mulaba ku TikTok mulaba ku imo mulaba buli wamu ne ku WhatsApp emaaso bwedde so mulaba naye enamba just eri mu notebook sagala muyingirira kinakola kyamala sagala mutawaanya ate muteke ku pressure ate mbu mukubira amasimu oba mbu munnyonnyola tekyetaagisa kubanga saa zino wenjogera yankyali mukwano ne bbaawe tetuteŋŋananga twogera tuwuliziganya contract yange yagwako naye natya n'okudda ewaka ng'ekintu esasigama nti oba nze asoose fine kibi kye nnakola naye si nze asoose satta muntu okitegeera naye nga ntya nga ngamba mbutuufu omukyala ngenda mutunuulira ndi mutunuulira nti akuba eziri e Uganda ensozi tezisisinkana naye abantu tusisinkana wandde tuli esisinkana okitegeera ndi kale nga ndaba mbutuufu kive contract yange yagwako nenyongeramu omwaka n'omwaka guno gutambudde by the coming year January nsuubira okudda ewaka kuba nze ng'omuntu mpulira nkooye si mu bubi nkyasobola okukola kuba sente nazo nzeetaaga naye I need like okuddayo ewaka mpumulemuko twaleyo kadde mpumulemu okitegeera naye mbutuufu si mu bubi tannemeseza omukyala akuddayo waka naye mpulira kyenakola kinumiriza mu mutima ate siri ready kulekawo omusajja abadde mugumiikiriza mu bulamu bwange omusajja abaddewo ampadde tayimu ye twogedde andaze nti anjagala akindaze nti anjagala era n'omukyala we amwagala kuba nze namugamba wadde najja mu bulamu bwammwe tokyawa mukyala wo ne mugamba nze size mu bulamu bwammwe baawukanya anyways sinze yajja mu gwe yajja n'ondeeta mu bulamu bwammwe naye sajja kubaawukanya gwe ne mukyala wo saagala ate mukazi wanobe because of me ne mugamba okyawamu nze nangamba nze nkubulire kyesisobola kwe kumukyawa ate naawe kisikukyawa so bwe bito bibiri omwami alaga mukyala we amwagala nange andaga nti anjagala ate nze ku saidi eyange sisobola kukkiriza mukyala we anobe because of me nze at least mbireka naye omwami tali ready naye nze ndi ready omusajja mwagala naye nsobola okukireka koze ekintu nakiyingirira buyingirizi ensobi ya musajja at first naye nange yange okwagala omusajja nga nkimanyi buli kimu ekigenda mu maaso ne mukazi we okiraba naye omusajja tali ready kundeka tali ready leka mukazi we fine nze target yange siye kuleka mukyala we naye nze ndaba kirabika bulala fine omusajja mwagala
nga bagamba nti otunulira ebibi n'ebirungi n'obiteeka ku minzaani ebirungi bisinga obuzito ebirungi bisinga obuzito kubanza ebbanga limmaze wano ku kyeyo si ye musajja nsabye ssente nti munange mpa ssente kubanga era process y'okujjamu obijjukirawo nabagambye nateesa naye okitegeera fine yanteekamu obutonotono obwo bukiikiki nenzijja naye yandabiriranga emabega yonna bwe nali naye yandabiriranga buli kimu yakimpanga okiraba fine yayinza okuba teyampa mitwalo ameka oba bukadde nize yali alina entonotono yazinteekangamu ate nekyera kyemwagala kalabirira famire ye mukyala we n'abaana be abaweerera abalabiridde teyasula buvunanyizibwa nti obunkubadde yanfuna ate anjagala nnyo ekyo nenkimwebaliza era nkimwebaliza webale butasulawo famire yo era mukyala we amwagala naye mukyala we alaka akitegeera nti najja bweru n'amugamba banaye nsaba ku mwana wa kusatu njagala omwana omulenzi n'amugamba nze kinakugamba sikisazaamu oba myaka emeka oba emeka Monalisa alina okuzaalamu omwana owokusatu gwe olina ozaalamu omwana owokusatu so mulinde yonna gye yalagadde akuzaalemu omwana owokusatu kati simanyi lwaki omukazi akikuliriza nnyo ekyo nti mulinda ajja kuzaalira omwana owokusatu alina kyanteze alina kyeyesunze kukola nga nfunye lubuto like alina tageti ye ng'omuntu ekira kyo kifumitirizaamu n'okirowooza kuba yagaana nakati it's like 5 years nga tazaalanga tazanko ku mwana 5 years agenda mu 6 agenda weza 7 kuba omwana kati omutala semba alina 6 years agenda weza 7 naye yagana okumuzaako yagamba obandiragawa nze alina omuzaalira omwana owokusatu omukazi ye ekyansi gye yamuwa yamugamba ye ekyansi gye nkodde naye neebuuza lwaki kiri bwe kityo kuba kati nze ndi bwere omukazi yandigambye fine omuwala takyalina bba wange kantuule omukyala era akyakola biri kuba ye yaddeyo n'okusoma asoma yava kugamba nti akola naddeyo naye upgradinga kati obudde bw'omusajja tabufuna mu myezi ena ajjayo omulundi gumu n'abeerawo wiiki emu n'addayo weebityo kale mbutuufu ngera omanyi obufumbo bw'abasomyeko si bonna naye abamu obudde babuwanye emirimu gyabwe okusinga abaagalwa bwabwe kati bwe kityo we kiri omukazi akimanyi ndi ku kyeyo kati simanyi oba amanyi nakomawo kuba yo contract yaggwako dda oba amanyi nkyali eno naye nga yamugamba yatuuka n'awanika omukazi yanobamukaawo n'agenda ne baba kansolinga ewaabwe ne bamugamba munaaye abasajja bwe bati tolina kugenda sangawo omu kumira omusajja oyo biki kasita obuyambi akyabukuwa okitegeera abaana abaweerera naawe ate akyakwagala akiraba munange omukazi n'ayomba nnyo kale bambi kyamunyiiza baabituulamu kaawo mu nkiiko ne wabwewo omusajja biki ne babikutulwa ng'omwami yalaga tali ready kulundekawo ate tali ready kuluzinga mukazi we ne mugana naye gwe osobola otya okutwagala abantu babiri oyagala oli oyagala ono tosobola kusalawo n'agamba nze kyekyo ndi musajja singa obadde mukazi nga gwalina abasajja ababiri tukyandibadde kirala ate nga nabo bakikola naye nze ndi musajja aikan singamba nga nyina obusobozi nsobola nangamba nze mbaagala mwembi siri ready baluzinga so awe ndi confused bannange mwami ebbanga lyemaze ku kyeyo sigamba nti oba nsabye ssente zange nze ate amwewolako nze kennyini kuba waliwo lwinkwata akasala tekannajja ne mugamba mpolayo 5 mpolayo akakadde mpolayo akamu ekitundu mpolayo 3 nampa bw'aba asobodde wangamba nti sirinawo nenkitegeera wangamba nti siweza mpeza zino ne mugamba mpa okitegeera ne muddizaawo era mbudde bwe mba mugambye naye era waliwo era bakale nga mbeera mwewolawolako era woomaanyi naye waliwo ebimukwatamu nanewolako 3 7 bwe bityo ne muwa naye era azizza n'oluusi obudde nga tebunnatuuka abadde honesty ate tanewolawolako nnyo ate nzaamwewolako ennyo ebiseera ebisinga okitegeera ambulya programs ze zonna bwe zitambula bizinensi bwetuuse program gy'alina mu maaso kati byazzaako kwegamba program y'olunaku lwe yonna agimbuulira ambuulira buli kimu afaayo wemba maybe oba ndwadde akeyaringa
okitegeera omba bambusi mukubide ka video ko nangamba yanviri nga ziri bulala kankuteeka akasente ogende bakusibe okitegeera n'akateeka kono mugamba tekyetagisa nange enkola kale nga nfuba mujjako oba oluusi obuvunaanyizibwa biki ebyo oba kale ninako awo natuuka nga njagala nkirwanyise nsibe omutima gumenyeke omwami oyo mwesonyiwe nga nange nekubamu mu kifuba ne ngamba kyenakola kyali tekisaanidde naye byagaana omusajja mwagala omusajja anjagala babigakaawo mbadde nga nkola renovation y'ewaka ennyumba ya mami nenkola nemugambako kuba buli kimu akingamba nange buli kimu nkimugamba buli kimu oba waabwe waabwe wa mama waabwe ne tatta waabwe abiŋŋamba basisita be biki ebyo naye ng'omuntu nange ze wabula kyenamugamba tonyumiza bya mukazi wo nange ebyange tobinyumiza mukazi wo bikome mu fenti ye kati nali nkola renovation y'ennyumba y'ewaka ne munyumiza munnange ne mugamba nno kati olaba ensonga eri bweti ne bweti process yange eriwo saawa zino oba kyendi mu kukola ngenda kukola renovation y'ennyumba naye neetagisa kino nakino nangamba tekina buzibu onaaba ng'olaba olemereddwamu oŋŋamba ne nkusikamu ku mukono konze kale banenga nkola nnyumba nkimala kungulu munda namugamba naye omanyi ne wankalubiriza ate ndaba obudde bumpeddeko nina osevingayo kasente nkwenkomawo nako nempulira bikalubyemu ne mugamba furniture entebe dining center carpet biki ebyo bwe bityo TV kuba mwalimu yalimu ne mugamba njagala ngikyuse nfunemu endala eri oba tugitonde oba tugiteeka mu kisenge mugamba TV njagala tukyusemuko ey'omudiiro emakinge n'ebirimu nemugamba mpozi njagala nteekeko ne katanka naye kaba kano akasookerwako naye nga musobola obeeramu amazzi ga emergency teekeko katanka nemugamba abyebyo sofa nemugamba kuba ebisigadde byonna mbimaze naye furniture TV mpozi n'okuyingiza amasannyalaze weegali ffe tubadde nga tukozesa sola naye ng'omuti gutuli mu luggya naye nga tetunnagayingiza nemugamba njagala nyingiza amasannyalaze tanka furniture n'entebe naŋŋamba kati omanyi ngenda kulondako bengenda okwasaganya bindaba nti byenaasobola bisobola sigenda bigamba naye nga ngenda gula tanka enajja mu ssente zennyina oba nnina oba ntono nze ekya tanka kindekere n'ekya TV kindekere kale department ya TV yonna ngipulekere TV n'ebigenderako byonna bibye so nze nemba nga nsigazizza furniture n'okuyingiza amasannyalaze okitegeera ate omuti we gubeera mu luggya byanguwa ngamba ebyo nemugamba neyanzanyo nemugamba neyanzanyo neyanzeege ojja kuba onkoledde nemugamba ebyo nno ku bimu ebyandeeta ebirooto ekyo nakyo kyalimu weba nakyo nkimaliriza alhamdulillah mukama mulungi koje nti kale kati nze mu programu yange bwongo bwange nembeeramu ti nina ogula entebe nina ogula kapeti dining naki n'okuyingiza amasannyalaze nembibalabalamu awo budget n'engikuba nenga nja bisobola so far mwami yansuubiza omwezi nagamba olaba guno omwezi tetugenda gususa ngenda kuba nkoze ki ngenda kuba mbiguze nti ye mugamba kale tekirina buzibu ngenda kugumiikiriza omwezi gwatuuka anyways gwali gwa 6 gwali gwa 7 we yaŋŋamba nti ogw'omusanvu ngenda kuba nkikozeeko omwezi ogw'omusanvu ne guggwako nensirika ne ngamba osanga ayinamu ki obuzibuzibu naye ate ejjukire ebbanga lyaffe lyetumazeewo tubadde nga tucommunicatinga buli kimu oba olemereddwa oba osobodde oba olinawo emergency oba kitu kyogera naye talina kyennyonnyonyola eyo ensonga negamba yansuubiza ajja kukikola kansirike nensirika ogw'omusanvu ne guggwako ogw'omunaana ne guggwako ogw'omwenda ne guggwako remember ngenda mu haro January wengenda ewaka so kati neebuuza omwami ono ebintu bye yaŋŋamba yabyerabira agenda kubikola oba nedda negamba kale singa yaŋŋamba nze nenjiya n'akatolo kennyina nenfunzafunza oba entebe nesigula za bbeeyi nnyo nenebalyabalya nengula oba kale waliwo zino entebe zino zebatunda nga nungi
iziti bazita batya zinerabidde nenga kale nungi nenga sente ntonotono okitegeera nemugamba nandifunzizza nengula ebintu ebyebbeeyi entonotono nenyigiza amasannyalaze nengulawo ka dining akatonotono akaliko obutebe mu like 4 waliwo kabaako 4 waba akabeeko 5 n'omukaaga nemugamba naliguzeeyo akalina obutebe obutono akajja mu ssente neefisafisa nenkola tanka ne TV netulekawo enkadde yaffe naye nga nkitegedde kati neneevaamu gwali gwa mwenda nga guggwako ne mugamba munange bigundi biri bye twayogerako obudde nga bugenzi okimanyi muno naatera okukomawo ate nga bye bimu ku byandeeta njagala ekyo nkituukirize mummi wange naye kala afune ku ntuuyo zange aganyulwemu apeeko kyalaba agambe nti omwana wange nangamba munange bambi kijjukira tekyanva mbongo naye mbadde nyinamu ebinkuttemu wano naye nga nze wensuubiza ntuukiriza ekyo naawe okimanyi era nga nkimanyi naye naye nyina ebinkuttemu budde bwonna ngenda kukola ki kukimaliriza ne mugamba naye obudde nga buweddeyo ngenda gumira ntya ku kigambo kyo ate wenkomawo waŋŋamba nzijje tubeere ffenna kati ate wennajja nja kuba nfuusa obuvunaanyizibwa gy'oli kati ate waliwo naasobolera okukola ebyewaka nemugamba ate awo kijja kuba kiralamu nangamba ampayo akadde katono ngenda kukikola nemugamba yii naye bulijjo olemererwa ng'okommunikeetinga mu gw'omusanvu ogw'omunaana ogw'omwenda singa obadde waŋŋamba nti walemererwa okitegeera naye nkitegeera munange nami naŋŋamba ngenda kukikola ekyo nze nakyeyama tewali yakintuma tewali yakinfoosinga nze yakyeyama nandyeyamye byonna naye nalaba byensobola byebyo konze kale bannange omwezi ogw'okumi gwa 11 kuba January mugenda nga atandika so kati weneebuulize era ndi confused omwami ono ebintu ali wa bikola oba tali wa bikola kuba nze waba tabikoze wadde enkoye nkyalinamu amaanyi agakola nsobola okwongerayo omwaka wano wendi tewalina buzibu oba nenfuna omulimu omulala ogumpa akasente akawerako naye nga mmanyi puroguramu yange gyengenda okugusa okitegeera naye kati yanzigyako obuvunaanyizibwa yangamba ajja kikola naye takikoze ebbanga ligenda ngenda waka wengenda ewaka mbeera buvunaanyizibwabwe okiraba kati ekyo nakyeraliikiriramu kati puroguramu ye gyalina nga nzize ewaka eri bweti naye mugitunule bannaaye mugikube mu ttooki mumbuulire ndi katuufu oba neeyiye kakati n'agamba nti nze ebyokubeera awo ate gwe oli eno ate oli ali eri ate nze ndi eri nangamba ate nkozesa transport dde eno ate genda eri okitegeera nangamba kati mbanga nyina abakazi 3 okiraba nangamba ate bizinesi yange neetaga nga eri open available all the time okitegeera so nagamba neetagisa okufuna ekifo kyenstagingamu nemanya nti at least on weekend ngenda ewooli okiraba nemugamba ze naye mukazi woyo siminaako buzibu kuba nkimanyi nze manyi position yange nze yamuyingira era sobola kukola nsasage yonna nemugamba naye nze neeraliikirira ayinza ogikozesa nga advantage naaba nga yeefudde ali polite nenzija nakitegeera nti nazze najja n'akolawo ensasage nemugamba abantu bajja kunsalira omusango kuba oli gwe bamanyi mu kitundu oli gwe bamanyi mu bizinesi wemubadde mwenna era bajja kugamba nti nze ndi malaya nayiza ebintu by'omukazi nemugamba kitunulemu nemugamba okiraba otya ate woshifutinga nituveeyo mu eyo trading center tufuna endala gye tuddamu bye batatumanyi omukyala naye n'omutuukiriza ebibye mumuzimbira n'olabira n'abaana naye era ng'omuwa n'obudde nangamba awo n'abozze nga tusobobeeraawo bulungi nnyo n'okwasaganyizaako tekirina buzibu mba nsobola okukola ki okuba nga muwa obudde bwe nawe ngaokuwa obudde bwe okitegeera nemugamba kati ekya shifting kyo kirowoozezaako otya nangamba shifting sisobola shiftinga kuva eno wendi mmanyiddewo nyinawo baklayanti bange like aba baboogera bati ab'enkalakalira ndowooza kyekyo nangamba ate nekirala eno nyinayo properties zange kiraba yagulayo ndowooza properties ze ate n'azimbako ayinayo ne bizinesi eyo nga ogamba nti oguze ettaka olundirako like ayinayo mbwe ebitamuganya kuba nti ate avaayo n'agamba ate nze sigula n'entunda mbungula ate ntunde ate ebintu byange byenondirako mbitwale wananga kati ekitegeeza eno gye nina obeera sinnamugamba nemugamba oba manyi tugenda kukola si mu bubi nemugamba mmanyi olemererwa naye woba olemereddwa ŋŋamba nze gino emyezi egibulayo mbikole nyongeremuko emyezi nga 6
nzije ne cash wange kale nzije n'akasente kange ne savingidde wabula nze manye nti kati gino emyezi ginyongeddemu gino gye mbulayo ngenda kuzimbisa tanka ngule ne TV lekimalirize ebintu byewaka then nyongeremu emyezi nzije ne saving wange nangamba ekyo tokifaako omala contract yangu nze ebintu ngenda bikola immediately ngenda bikola nangamba ekyo nakyeyama yewe yeyama ekintu akikola naye ku kino ndaba kidilayinze okiraba ate nga ndaba tekikola mulamu wenzirayo nga tannakola tekikola mulamu sigamba nti kyeneesibiddeko nti oba batakikoze sigenda kukola ki naye si kyentunuulidde ye nga y'omuntu mwagala naye nakyo tukitunuulire kuba nayo nsonga ti programu yenze nga nzizeyo eri bweti kuba namubuuza ne mugamba naye wenzira ntuukira waka oba kuba nyina abantu bange nyina ba brother ba sister mwana ntuukire wa brother ntuukire wake wa maama oba ne muganze mbadde njagala ntuukire nambuuza gwe obadde oyagala ki naye mbadde njagala ntuukire wa maama then ndabe kyenzizaako nga nsinzidde waka bazadde nangamba nze mbadde nsaba otuukire ewange ne mugamba ewuwowa ne mugamba ewuwowa ewa mukyala wo bwe nali nkola mu bizinesi nangamba nedda bwe kunsomera bino ebintu wamanga nangamba omukyala yagenda nkyali naye tukyeyagalira mukyala wange naye eyo gyasomera gyabeerera ddala n'abaana era gye ŋŋenda gye musanga ennyumba ngisasula buli kimu nkikola mpayo obuyambi naye gye musanga eno yanobayo eno gye tubeera gye twalina bizinesi yagamba mbu ye yakyawayo takyayagala kubeeramu ekyo kitundu wamulabikira bubi yakyawayo ne mugamba nze yamukyayayo nangamba alina ensonga ze tayagalayo nangamba yakyogera ne babatuuza mu meetings nagamba ye tayagalayo talina kyayagalayo wadde naga talina kyeyetaagayo ne mugamba okakasa nti ye nangamba era nze kati ngenda mugulira poloti eyo gyali kuba yagambye gyayagala nze namugamba oluvannyuma lwoga nti tayagala eno ne mugamba noonya ekitundu kyoyagala nkugulire onoonyemu poloti ngikugulire nkuzimbiremu ennyumbayo n'abaana nagamba nti ye naga njagala eno gye ndi mu kusomera mbu omukazi yamugamba namugulira poloti eri gyali namuzimbiramu ebyeri gyali bizinesi tebimukwatako naga bijja kuba tebinkwatako nja kuba sina kyenkubanja just ng'olina kutulabirira ng'abantu era ng'ompa budde nga mukazi osiga nti tukyawaganye ne mugamba ekyo kirungi waba yakisazeewo ne mugamba naye mwetaga muwandiike nze size ebintu byammwe gamba nti nzize ne mugamba nange mbaddewo kati tugenda mu 6 years nga ndi naawe mukwano era mbaddewo weetaagisa nga mpuushingamu nga simuwa buwebala nga neeyambisa ku ssente zange ne muwa n'azinziriza bwe bityo okitegeera nangamba kituufu obadde okinkolera naye mukazi wange ye kuva dda tasobola nakuwadde emitwalo 2 ng'ofunye ekizibu agamba talina ate ng'akola namugamba abantu tulina ebikula bya njawulo osanga ye bwatyo bwali nga tasharinga ssente ye nagamba amazima tambeererawo nga mwetaaga ne mugamba naye nagamba tonyumiza bintu bya mukyalawo bw'omunyumiza ekitegeeza nange wodde eri omunyumiza ebyange ebyo tuba twogedde ne mugamba nze woba olina kyeweetaaga ng'ojja kunziriza nga sikuwa buwe oneewolako mpa kuba nze sigetta ssente na musajja sigetta ssente na mukwano fayini nsobola okuwa nonziriza naye noti like nti nkugabire ekyo tekisoboka era sikikolangako nakitegeera so ebbanga lyembulayo alina eyo programu y'okuzimbira omukyala n'omugulira poloti eri gyali nagamba bizinesi gyalina just ajja shifutinga avaawo waali afune ruumu ennene eri ewantu nga wagazi atekemu eyo bizinesi yennyini just agaziye mu kitundu kyekimu omwo mwe twali tubeera nga nkola ne mukyala we agaziyemu bizinesi agigaziye like ngende ntuukire eri gyali tukole ffenna mu bizinesi owulira bizinesi eyo nnene era erimu ne departments ez'enjawulo whereby nti nsobola okugamba nti kati eno department yange eno yiyo nti kati gweotunda bintu bwebiti kozi byebimu n'ebirimu enjawulo kale kangereze ku mifaliso
ngeza bugeza nga ugamba nti mutunda entebe n'ebitanda nti ebitanda bibyo entebe zizengezeza bugeza oba ne muba nti mutunda bya mu kisenge ng'ogamba nti emifaliso gyonna gyange zibedi covers zo okitegeera osobola okukikola naye yangambye nti takirina mu buzibu bwe mba nzize nga tugenda kukola ffenna nengamba nemugamba naye nze ate neetaaga ssente mbadde sinamaliza binyina tuukiriza nengamba janguza mpya nkwetaaga mu bulamu bwange neetaaga omuntu wobeera naye nkoye obulamu bw'obumu okubeeraawo nyenyuse nzalina okweyoleza nzalina oyiya ekyokulya mbikooye ndi muntu mukulu nkuze nemugamba oba owaase nengamba ongamba owaase kitegeeza oba tonjagala awulira nangamba nkwetaaga jangu nze nsubira we naba n'omukazi nga mbutufu manya at least nti nkoze oba tukoze naddayo n'ayoza nosanga nge waka watukula ng'afumbye mbutufu naawe obeera mu mutu nga bweyagala ng'omusajja nenkiraba nangamba jangu kale wonaba ogamba nti olina bye weetaaga nze nja kukola nga buli mwezi nkusasula nemugaba ogenda kusasula ssente mmeka Uganda ezitasuka 30,000 nangamba tujja kukiteesako ze bizinesi yange ekola kiralu tujja kubalansinganga nkusasula emitwalo egitaka wansi wa 7 nemugamba gwe osasula emitwalo 7 okumala emyezi emeka ng'ozijja mu bizinesi ki buli mwezi ng'osasula 7 fayini asobola ne bizinesi eba ejjaggwa fayini kati akyogera kuba neetaaga mbeerewo ninga ddala tasobola kirwaninga myezi 8 oba mwaka mulamba ng'akikola okiraba era butuuka nawe n'osaasira n'ogamba oba mpaddeyo 2 bwe bityo n'obireke kirungi ali caring afaayo okitegeera naye nze mbadde waneeno ku kyeyo sinze muntu asabiriza nti oba musabe nti munaye mpaayo oba biki oba ewaka balwadde yeeyiza yekka nampaayo 5 nayeeyiya yekka nampaayo 10 ate nga si buli kadde just wekisaanidde nange nensanyuka kuba abampadde yeerowoozeza nga simusabi naye nga takikola nti oba buli kadde oba buli mwezi waliwo ne bwemuga nti bamami mulwadde oba munaye olaba waliwo ebinkutte abaana baguli ate nyina obaweerayo fiizi munanga ate ebinkutte munagamba bambi biki ebyo n'atakuwa okitegeera n'atakuwa nga tomusabe nti nyembisa just omunyonyodde n'atakuwa n'okiteekenga ize nomanya nti naye alina ebigendererwa n'ebiruubirirwa naye kale era ne wayitawo nga weeks 3 nakugamba munaye nkufuniddeyo 7 nga tagambye nti mala ekizibu kiri naye nagamba 7 ogwo gukubeeremu baako kyokufuna koze kale naye nsanyukira neneebaza so eyo y'ensonga at first yali agambye nti oba nzije nza nkolera bizinesi eyange nange wemba nze naba nze nazo kale kangeze ngeza bugeza nga nze ne miliyoni 10 angateeko nga 15 oba 2 nkole bizinesi emitwalo 3 lira nkole bizinesi ya miliyoni 35 owulira kale nagamba yewo kisinzira zoze nazo nange nkwongerezeeko nkukolera bizinesi oba nze ojja sanga ngikoze ezo zooleese oyongeremu ekyo kyowulira ekibuzeemu nangamba ekyo nali nkirina ekirowoozo nga manyi nti mukyala wange ajja kutuuka agonda akomewo eno gye tuli naye yagaanira ddala yagaanira takyajja abaana bwe bawummula abampeereza ye tajja nze wemba mwetaaze ngenda eri gy'ali ekitegeeza nti yalookingira eri ali serious eno tayagalayo nangamba kati eno ekifo ky'okubeera ate gwe nkupangisiriza eri ate n'olwo yali eri ate nange ndi eno oba okomewo gyamu tubeera eno ffenna kasita akyogera mbazadde akyogera mu lwatu nti ye takyalina kyeyeetaaga ne woowasizaayo muga naye ebintu ebyo byetaaga mu buwandiiko omukazi oyinza okuba nga agitegese nga revenge ng'amanyi program nti wenkomawo nyinza okujjayo nenkola najja n'atulumba n'akola ensasage nti okuuma property like nga ziri safe n'ebintu byaffe kuba nnunda omuntu ng'olunda olina okukola ki olina okubeerawo available n'oba n'abakozi olina obeerawo nti w'omaliriza emirimu gye kawungeezi oyitayo n'olaba biki ebigenda mu maaso bali batya okiraba ate nga omanaginga ne bizinesi nenkiraba nga kirimu eggumba nenze buzibu bwange obuli we neeraliikiridde wali nti olaba wekinaaba nti fine omuntu okkiriza osazeewo n'ogenda n'otuukayo omaze bunnyo okutuula oteredde puroguramu yonna mugikoze wooli okola kuba nze naadde ngambye sijja sooka teekamu zange
ngambe sijja soka teka muzange nsoke nkolere muzize tukole nade jagala ngende ngamba nti obachi ntikale nade nsazeewo ngambe nti nkole ng'omukozi nga nsasula in case omukazi yekyanzize banjiya byange nenninya nenzira oba nenjiya nendaba ekiddako neniraba nti ekijja mbutufu bamunyigiriza omuntu omwagala ate akozesa ate omukola bintu byawamu nawe bikugasa ate akusasule ngamba ate kijja kati nze nsazeewo naba ngenzi ne kashi wange mutereke simuteekamu nkole naye mbeerewo awo mbutufu naba nga tutambuza emyezi nga 6 nga tewali buzibu myezi 8 nga tewali buzibu ate omukazi yakitegera nti nakomawo gyendi awo njja kuba nsobola olaba ekiddako either nze nange nkolewo ka business kange ebbali akayingiza daily oba nkole business yange ng'eyange ebbali ngiteekemu omukozi oba nze kennyini ngikolemu ekinaba kisaanidde oba nsigale nga nkola naye nange nteekemu ebyange nga biri special nti byange ngera item yange wengitunda ssente nga zange nga naye akimanyi okiraba naye nga mbadde naatiddemu era nga nsaba awo mumpabulemu izitoke mbutuufu kirina kiza omulamu oba amakulu nze ogenda ntuula eri kuba gambe omukyala wamugulira poti n'amuzimbirako nagamba naaba takyalina kyabanjaayo ebibyo ebiba bigenze eri like properties eziri entonotono nagala kuba nemugala naye ebintu ebyo temubikoze na mukazi naye afine badde n'omukazi naye abadde tansupportinga tewali lubadde lukya nti obanguze poloti bamanjayo $2 million ezisigaddeyo nemugamba mpaayo 5 n'agampa n'okusayininga sina property gyenyina gye yali asayininzeeko omwega eri yajja asayininge naye tasayininga eva abeera ku ssomero eva abeera busy n'emisomo gye okitegeera n'agamba sina property gy'alinako namwega eri nga ajja asayininge nga ne wembambulako emitwalo 2 tagampa era ng'ewola ku ggwe kati nangamba nkubuulira amazima ebintu byange naye nga yegamba nti mwagala mukazi wange tubaddewo nera mukolera ekyo mugulire poloti muzimbire ate mulabirire ndabire n'abaana nangamba naye jangu n'emyaka gitambudde njagala kuzaala nangamba jangu nja kuwa omwaka mulamba osooke weetegereze embeera omanyiire omwaka ogunaddako ng'okomyewo eno ng'obuzize omwaka mulamba mu Uganda awo tuba tusobola okwetegeka ne tukola ki ne tuzaala nga naawe oteredde mugamba fine ebyo byonna mbiwuliriza naye ekyogendako ewaffe tokiyinaamu nzijebuuza omukazi ne wanajja nampisa bubi mbutufu abewaka bajja kunsalira omusango nangamba ekyo tukirina era wonaaboze naawe ng'olabye ku ground ekiriwo tujja kiteesaako ffenna tukube program tugendeyo ewammwe tukyale kati n'ekirala ekiriwo nze ndi mukyala musiraamu ate omwana omukatoliki kitegeera mwami mukatoliki twali tunyumyako awo nangamba omukyala yamugambye mbu ye taminaako buzibu wamala omukolera ebyo byeyamugambye amugatireko amukuba empeta okiraba singamba ebyo sibiyingiramu fayini kinkwatako kuba kati nze masigadde wabweru boffe tebakumanya ate yo omukuba empeta nemugamba kati awo biralamu ekisooka eddiini tegatta fayini ebyo abantu babikolanga kuba nange mami wange mukatoliki ate dadi musiraamu naye what is real next kubanga nina chance esigala nga nkola oba neizirayo nepumbula bugisi nenkomawo naye simanyi should I settle, should I continue with my work, what should I do mbutuufu mumpe ku magezi kuba chance efuna omulimu omulala nga nsazeewo nsobola osigala nenfuna omulimu omulala nenkola netuukiriza ebyo naye byeyansuubizza byangambye bikyagaanye waliwo ebimukutte nembituukiriza nze nemaliriza ebyewaka nange ng'omuntu nyina ebyange byenkola nembimaliriza nga neewadde obudde kati mbuuza nsigalemu mu Dubai ankole nkontinuwinge n'emirimu gyange nzireyo ewaka ku vacation for 2 months oba 1 month nkomewo njiye ebyange ngire nga nkontinuwinga n'obulamu bwange. I have 24 years right now. Nyine emyaka 24. Omwami alina 34 yakuba ansinga emyaka 10. Alina 34 nze nyina 24. So nze ngamba nsigale nga nkola maliriza ebyandeeta kuba nze ngamba wenzirayo obuvunanyizibwa agenda banabunja okukolera mukazi we byalina omukolera
nange ngenda beerawo nga ndi buvunaanyizibwa business alina ogyongeramu kati kugamba bingi obuvunaanyizibwa nze ndaba bujja musukkako si mu bubi kati ewaka nze agenda kuba tannyambye ate nga yansuubiza weeyabaye ate nga si kizibu gamba nti oba badeni nange nsobola osigala nga nkola nentuukiriza ebintu byange ebyandeeta wadde ye tasobodde nange nenkitegeera nange ndi muntu sobola okusigala nga nkola nemaliriza ebyewaka byonna nembiteekawo nenyingiza amasannyalaze nengula tanka nengula buli kimu nange nemaliriza ebyange kuba ebyange nabyo mbadde mbimaliriza ne kale bibulamu ku katini era mbulamu okuyingiza amasannyalaze ewange bwe bityo so awo mbabuuliza bamikwano mumpe ku magezi nsigale ku mulimu nkole nyongeremu emyezi nga 6 nyongeremu omwaka ngende nfuneyo omulimu kuba mbadde nsuubira okugenda nfuneyo omulimu eyo waliyo emirimu egiriyo nandigenze nenteekamu ko miliyoni nga 2 nengulayo akalimu akafuna ku ssente ezisingako wano naye simanyi butuufu ndi mugundi ate nange mutima ngamba oba ngende ewaka butuufu setolinge kuba emyaka gyegyo bannange emyaka gyegyo 24 nkuze sikaddiye naye nkuze wengenda nesetolinga oba omuntu nawulire nti gundi yafumbiddwa monalisa yafumbiddwa tebakyewuunyisa tekiba kiva emyaka gyegyo mba siwemudde okitegeera nange ndi ready singa manteredde nendaba omuntu nti asaanidde nagendako ewaka ne bamulaba niwe tabambaga just nagendayo nakyalira abazadde ne bamulaba nange nengende ewaabwe ne bammanya ne tutuula ndi ready okuzaala okitegeera nze okuba nti alina mukazi we sikinaako buzibu mukazi yayinza okuba nyinako obuzibu kuba namuyingirira nize sikinaako buzibu kisooka ndina mukyala musiraamu sikinamu wadde obuzibu naye kyembuuza ndi mu kifo kituufu ndi ku kituufu nkontinuinge n'emirimu ngende nnoonye mulimu gwange nkole munyambe n'ekirala nze obuvunaanyizibwa bw'ewaka ku maama nze maama kati yavuka mwana wange oba alwadde senyiga oba kiki oba ayagala kaki simuwa byonna naye ebisinga nze wemba nyina nzaamuwa nze gwatunuulidde bw'ati kati mbalamu wonna agenda ntuula embufumbo obwo nyenda kukola nfise ssente ezinaalabirira maama kuba abadde buvunaanyizibwa bwange ebbanga erigize nebuuza n'amalako n'amanaginga biringa ebitali bizibu nnyo naye ku lwange ndaba binzibuwalidde ebisigwa kutandika omukyala okubanga ojja mu bizinesi y'omwami ate woolabirira abeewammwe ekitali kirungi buli musajja takyagala kubanga omukyala ojja mu bizinesi ate oteeka wammwe kuba bituuka nebigaana nga maama omulwadde ate ng'olina okukola ki okumulabirira n'ojjamu ekyebiri n'okimuweereza so nga ate mba nesigalidde no nenkola oba nfunye emitwalo 2 ne muwaako 5 nkiba gimumalira ekizibu ate nga teri ankubye ku mukono nti lwaki omuweereza oba mukiraba musajja mwagala okuzaala ndaba nga mbutuufu obudde bwebwo butuuse fine nsobola n'okuzaalira ku 3 naye ndaba nga bwe budde obutuufu buno am ready naye omuntu gwengenda naye mukwano ye mutuufu ekifo kyengendamu kyekituufu programs eziriwo ntuufu oba neetaaga okukyusaamuko obafe kiwamba abuulire waliwo oyinza oyingirira ekintu ng'okukivaamu ng'ogenda kudda ku zero kuba mbalamu nga ntuuse mukyala najja nakola ensasagge butuufu mba nzira waffe ate ku zero ate nga buli omu asalira omusango oba okiraba onoonya n'ezikugiza ku kyeyo nga toziraba so nga walina chance okusigala ng'okola kubanza omwami namugambye oba nyongeremu omwaka mmalirize ebyandeeta nangamba mutuufu nkubulira ebbanga ddene ngumiikiriza amazima gagumiikiriza ate abaddewo tewali lunaku kuba lwe najja emyaka 3 abadde nga abeerawo online twogera everyday buli we mwetaagidde day and night abeerawo oba mu kukaaba abeerawo oba mu kuseka abeerawo mu buli condition abeerawo ne waba takuwadde ssente naye akugumya bananga ali fridge endi ndi fridge ali muwuliriramu emirembe ne bananga wetuli simanyi obudde bwo bugenze bumpeddeko naye nzizeeko ki nzizeeko ki
kubanze ng'omuntu nze idea yange erimbongo bwange nze nali ngamba singa manze nenkola nenfuna sente zange njagala nkole gundi ezeti edduuka la electronics tekeko ne mobile money pulira kyenjagala ekimpesa emirembe naye right now wenjogerera okusinziira ebintu byenkoze investings kashi gwe nyina waba tasobola kunsobozesa kukolera edduuka ne wemba ndikoze ligenda kubanga temuli bintu kuba electronics egwe muntu atwala obukadde 7 noleeta otuntu nga tuli mu kaveera bwe tuti nga tutono bintu bya bbeeyi okujjuza edduuka display yonna nejjula mukwano oba otaddemu anange obwongo bwo bwesibye naye nkyogedde nkifulumizza bifo nga sinagwa mu mbi oba ate nga sinavaawo ngendo ofunira emirembe nyiza okugamba nti nva mu mbi naye ate nga we watuufu atakumira mpeera akuume naye Mr. Sozi nga tumisinga ekiboozibozi nga weewala okubeera judge oba omulamuzi okusala omusango nsaba owabule buwabuzi mu comment section wendowoozayo sister olowooza akole ki mu mbeera bweti don't judge mukwano ennyondo gy'okwesa okukoona ng'okawaŋŋamula nga bwe gusinga omuntu omu bwe bali kukoonera ennyondo ku kintu ky'otasuubira naye nga naawe toyawukana n'akatono na muntu gw'ojajinga. She got married out of excitement. Si byali biseera bya covid abaana abawala bangi bayingidde obufumbo nga tebamanyi kye bayingiramu. Excitement agenda ogattagatta nga ba ogizi bonna bwe baali mu kikoosi kyabwe baafumbirwa. Afumbirwa lwaki? Ayagala naye vibe gye yalaba mikwano gye ba ogi nga bakoze emikolo awulya naye ayagala babe ku gugwe. Ayagala okulabako nga meeting ezigenda maaso ez'emikolo zize. Ayagala okulaba ku kyalo okukwe. Alabye okw'emikwano akukooye. Ayagala olaba ku kwanjula okukwe. Awerekedde emikwano gye nga bagenda okulonda engoye ez'okwambala mu kibuga kushona nani yenna abaana ne bagenda mu JB nalyoka abalondera obuvazi kati ono bwakiwulira abibaddemu ng'awulira kyabalala ayagala kubuna ku miwabo nga kikye. Excitement after the wedding 3 months wante bayogedde ku myezi 3 si myezi 3 myezi 3 mu bufumbo ng'omuwala agamba abaayi mikwano gyange tebaŋŋamba bugambi nti eno kisa kinegula kitokota se kisaanikire. Nayogedde mu kitundu ekisooka nenjogera ku abakyala okubeera wifi abaami okubeera bluetooth ekyo saagala kiddamu. Omukyala bwe yajjanga sister teyabubanga waliwo kye tuyita okwagala abamu bafunye ekisa abatono okwatandika ng'okwesiruwaza okwewunza ne kuvaamu olumu omukwano abo nabo gye bali ne batono ne kuviramu ddala omukwano nga byali byakwewussa bwewussa byakwezanyiramu bwezanyizaawo ne bawunzika nga batandisa ekintu nno ekyamadala abo gye bali ne batono olwekyo tobyesigulirangako. Bw'ate omuntu okutuuka okuba nga takyabuba mukazi w'oli ajja mu nnyumba y'emu ekyo kinene. Covid yamuyingiza eddya nga tamanyi. Ebyo byebimu ku bizibu bye twagabana mu biseera bya lockdown. Bangi bazaala abaana batakyasobola kuzzaayo ate omwana Mukama amuwadde ekiso, mwana akuze, mwana awulira, mwana mulungi, mwana mugezi, mwana alabika bulungi naye nga bw'ojjukira engeri gye wamufunamu nga gwo kennyini ogamba maama nalomaga waabwe sirika bino tebyogerekeka nga gwo bimanyi n'omutima gwo biki byomanyi. Mwali temulina kyakulya kaali kawunga. Omwana omulenzi yakulimbira ku kilo 2 ez'akawunga ne waafu y'ebijanjaalo n'omuwerekera paka kyamuliibwa mugenda okuva ekyamuliibwa ng'osese moyo ya buyembe. Kati omwana omutuna bwoti n'oseka akaana kakanda kwebuja mami kyokye kye nga gwogamba mwana wange ebintu ebimu bibeera beta nga tubisirikidde ne tutabifulumya. Stories ezimu zigwana kwerekera covid naye njala bategeeza nti covid yabeerawo mu 2020-21
naye effects za covid tukyakaalakaala nazo emyaka egiri ne mu 10 ng'omu myaka 10 oli ekizibu kyaleppuka nakyo kyali kya 2 you're joking. Life ey'okubeera independent tugirabye abawala ezo life wezito zezitera okubatwala kubeera independent, just that. Ebyo byonna bimala okubeerako n'olabanga ekyokugamba abazadde nga bw'oli ku ssomero naye muli awo woyiyiza nga si kizibu kubanga olina ky'oprioritizing nga ky'olaba nga tekitekeka. Kisanga n'abazadde abamu olumu abalina ennyo oba obwesiga ennyo mu baana baabwe buli kimu bwe kye babagambye ne bakitwala bukolokolo nga bwe kiri. Can I say like that? Ngambe bwe ntyo omwana n'akunnyonnyola ebyo naye omwana w'obuwala nga tomanyi gy'asula. Nze ne bwaba mulenzi tongamba bugambye nti nsula gindi nteekwa omumanyi yaayo ndaba neighborhood ne tuli bize omwana kasita muntu mukulu ate yabyogedde katubeere mu olwo naye ng'oli ali mu fumbo lwayingidde ddya eno bamanyi ali awo akolawo kalimulimu nga bw'alinda essomero liggulewo ng'abazadde ekyo kye balina kubanga omwana storage yabawa tebaatwala mutawaana kugenda kulaba mwana waabwe waali. Ako nno kalabikanga akatono naye nako oluusi singa tuba tukegendereza tulina engeri gye tuyinza okutaasaamu ku baganda baffe bannyinaffe obutagwa nnyo mu mbi ezaali badde zisukkawo. Boosi wamukubira amubuuze nti onjagalira omusajja ngambe wulira mu ŋŋambo. Well, kibakolera naye why would you take your time okubira omuwala gw'osuubiriza okwagalira omusajja nga gw'obuuza nti oyagala bba wange? Bisanze omuwala ono alimu okutegeera nti ye yayingirira n'ataagala mirerembe. Bw'osanga atanywa guteeka seba akuyisaamu eggaali. Yakola kiyakola naye waliwo olw'osukka. Why? Lwaki okubira ono? Era omukwanakwana omukemereza oba nfundako n'abajja nga beeyitise bagire mu kifaananyi kyakuba bamulamu nze muulawo munaye ate bonna obamanyi ye maama ffe mutumanyi tuli ba mukyala nti kati oba ofundako n'oyo. Naye kyengezaako okutegeeza kye kino onoonya information ey'omuntu akwagalira omusajja ng'oginoonyeza ku muwala yennyini g'osuubira nti amwagala. Waliwo okwessa n'okweteeka mu katyabaga ak'okulumizibwa. Kyova olaba waliwo abawala oba abakyala abakubira abawala be bateebereza okuba nga babagalira babba baabwe ng'ate omuwala tayagala bbaawo nga tamwagala n'akuvuma naye nga mu bigambo byayogere temuli kiraga nti tamwagala ng'awulira omumanyidde nnyo n'agamba mwagala ate nkyamulya kikulume kikuddugute kikukoona okizaale ng'akikoze kkulumya. Kamba bulire si buli agw'okonfronti nga n'akuddamu nga bw'akuzeemu nti gaba ge mazima. Abamu baba tebanyigirwa mu ttooke ng'agamba ate ono tajja kusukkawo akoma. Halo? Omwana ow'obuwala nga tumaliriza si mweteefuteefu kuleka musajja. Ensonga ze oziwulidde. One, Mona Lisa muwala musiraamu, Guy mukatuliki. Kati bw'oba oyogera n'ono njala otegere approach ye muwala musiraamu. Ekyokubanga namba 2 si kipya muwala musiraamu. Kati ekyo yinza banga ate badde tokigasse tokifumintirizaako okugenda wala. Ono musiraamu ekyokubeera namba 2 kyolaba bw'agamba nti tatya kasita tamutambaala ayagala oli abeere emirembe gye kuba tayagala baawukane awulira ye kiryoka okubeera ne mujja we. Kati nze bwe mba njogera n'omuntu waliwo bye sipapiira kumala gakola conclusion kino nakyo nkiwa ekitiibwa ono musiraamu ogenda gamba gwatwala simu ye musiraamu. It's a story for another day. Ono ekyokubanga ali namba 2 tekimulya muki musiraamu. Waliwo bye tuyinza gattagatta n'omutunuuliza mu bulamu bulala naye nga
okuvayo n'okondeminga n'okomerera bukomerezi va ku musajja wa munno, waliwo technicalities, waliwo okugenda ebuziba n'otunuulira ebintu mu ngeri endala nga tokyamuse kubirabira kungulu wano n'oyingira ewala. After all, ono musiraamu, ekyokola n'omukazi ne mujja we kiri okke. Kati ate bw'agattako n'ekyokola nti n'omusajja, ono omuwala si yali mu kwesiba ku musajja, Mona Lisa si yeesiba ku musajja. Omusajja yalaga nti ye ekyabakazi ababiri takinaako buzibu. Takina singa abaddewo okusindikiza ekyo kirala. Do I sound like I support her relationship? Do I have to make a decision for her? Do I make the choice for her? I can advise, nesobola musalirawo. Ate bw'afulumya ekigambo nabagamba nze bw'ojja okuwa amagezi nga mubadde ku relationship yammwe ne mukazi wo, ombuulire ebibasumbuwa, ntera kukubuuza kino. Ku nkomerero ya byonna oyagala tuteebewa. Nti njagala tutabagane nti njagala twawukana anveeko. Nja kwagala okumanya nsonga ki. Nkugambye nti ensonga ezo ziyinza obbaawula, ziyinza obutabaawula. Naye nze omuntu ng'agambye nti si mweteefuteefu kuleka musajja. Ekigambo ekyanguwa ntera mugamba nkwagaliza mirembe, ne gy'olaga ssuubirayo kino kigenda kukusoomooza na kino kikusoomooze. Sofa kyeninga kyendaba, omusajja ono tasobola bakazi babiri. Kijja kukumenya era beera mweteefuteefu okuleppoka nakyo. Omusajja ono si gw'ogamba nti asobola abakazi ababiri. Ayinza okuba nga abasobola verbally, practically kiyinza obutasoboka. Kyolaba alina engeri gyakikonako ng'akusuubira oba omukwasizaako wakati amanyi oyinawo ku kasente bizinesi. Nkubuulira tasobola bakazi babiri. Ndowooza kyekyo kyenyinza okugamba mu byonna. Ate bw'onookiwa obudde ojja kikakasa nti ono omusajja tasobola kubeera n'abakazi babiri. Omwami ono alina kyeyayogedde, omwami we alina kyeyayogeddeko nti sisita ono Mona Lisa amuwaayoko ku busente, amuyambayambako n'okwadde olumu aba amuwoze, naye agamba era amuyambako. Naye ng'agamba nti omukyala ono mukyala we tamuyambako ate ng'akola afuna ssente. Kino nno kirabika ng'ekitono. Naye oli asigala yeebuuza kati omukyala ono okukola kwe kugasaani? Kugasa ye yekka ng'ate okukola okwange kugasanze ne famire yange okutwalizaamu. Wano ne wabeerawo kyekubira omwami n'atalaba bwenkanya mu ngeri gy'okozeemu ebintu. Kale nno ekyo nakyo kirabikisa omulala ng'amenyeka, ng'ayiwawo omubiri omulala nga ye beneficial ali awo aganyulwamu buganyulwa. Ekintu ekyo tekiba kirungi bwe tuba nga ddala tunaabeera ne relationship oba families ze twenyumirizaamu. Kikulu okunootinga. Mwami wo bw'atuuka okuba nga alaba tolina ky'omugasa, ekoloza oba seefu. Olaba osanga abayeewoko ku mubiri ne batakifunamu. Kakati ng'ogamba nti ate gwe atalina kyataddemu, kazi bw'oliba okutuuka okufiirwa toba nakyofiirwa. N'okubaako obutakyofiirwa, n'okubula kyofiirwa, nakyo nno kiyinza oba nga kikuteeka awantu w'otajja kwagala. Jangu nkuwe ssente z'omwezi, nja kuba nkusasula emitwalo nga 7 buli mwezi. That is a lie. Kansembere ku kamera. Beautiful sister, that is a lie. Nchidem, it is a lie. Tasobola kisustaininga, tasobola. Gwe kenyino kira nti business mba mugisuula, so ebyo tobikkiriza. Njagala kuddamu ekigambo kyange. Omwami ono simulaba mu kusobola bakazi babiri oba maka abiri. Oyolekedde okugenda n'omusajja olw'ebyo bye yakukolera, olw'engeri ennungi gye yakuyisaamu, naye nga ky'oyingira oyingira amazzi amawanvu. Oli mweteefuteefu, olina eryato kw'ogenda okuyingirira amazzi ng'owuli ojja kumalako. Fumiitiriza ku ebyo ne by'ogenda okusoma mu comment section ogatte. Nkiddamu, gaayiwo simulaba mukyakusobola makaaga. Mukama akumpeera ekisa.
Mukama akumpeera amagezi mu byonna by'owulidde ne by'ogenda okusoma. Mukama akuluŋŋamye otuuke ku kusalawo okutagenda kwejjusisa. Bwe ntunula ndabamu okwejjusa mu maaso. Simanyi lwaki nkulabamu n'ekyekenneenye. Katonda ow'eggulu akumbeerera omukulembeze, akumbeerera ekitangaala mu kizikiza ne confusion gy'olimu. Akwanukule. Bw'anaayogera ojja kutegeera. Bw'onossa mu nkola ojja kuwona. Kuba Kristo Yesu Mukama waffe, and we all say amen.